go na chekumideko Royal TV nechenda mwe mukatonyeze mukaga Royal FM eno program makanya KMZ the sports pin up nange ntege juma mbera onyo kubera tukutusa kama uli agavane wakampozi nebwero gwanga na ato nakulero sirinze nzeka mu studio ndine munange amanya nze okumu Ronald de Gratiki mukanya kebyemizanyo nakolwale. Yes, tugenda kutandikirako wane wakamu mupira ogendo bayo ku Sunday. Abajjukira obulungi ntino ku Sunday wali omupira gwa Kampala Queens genda ba ekyalira timu y'abanafa ba Corperates. Omupira ogwo gwaso dubanga gutuusibwa gwade gugende wina bawo sawa. Zade zigawo tanga sawa 10. Gwade gutandika sawa 10. Yes, bagambi gwenda ba gutandika sawa nyakati ku Sunday. Lwensonga nti wali empaka za FUFA drum ndoza engineer agezeza ko kyogera mu press conference bade onakolwale wakati wa Corporate ne timu ya Kampala Queens. Nagamba nti bagala okuberanga batuusa omupiira ogwo gw'abawala eri buli muntu mu ggwanga lyaffe Uganda n'okutwaliza mu ensi yonna. So yensonga lwaki nti omupiira ogwo gwakyusiddwa okuva ku ssaawa 10 ze gubaddeyo nga gugenda kubeera kati ku ssaawa 4 ez'okumakya g'olunaku olw'Essande. Yes, wogenda nolaba nti Corperates ne Kampala Queens season eyagwa Corperates yasobola nti etwala ekikopo kya liigi walaba nti bonna benkana obubonero naye enjawulo yali ya goal just emu kitegeeza buli omu yali w'amaanyi. Neka tukusaawe mpia gwali gwakagendako season yade yakatandika gwagenda nolaba nti no Corperates mpira gwasooka yagwa amali ne Makerere ate Kampala Queens ne so banti yakuba goal zali 5 abajjukira obunti ne new signing Commentary yasobanga akuba goal yakati ku game 2 ojagala ndi banga besanze simanyi kigenda kuba soko temeteme mu mpira ogwo kikyosuubira mu mpira ogwo gendo bayo ku Sunday sawanya na kyosuubira nti kiyinza okuvaamu kubanga bona tubategedde nti baamanyi okusinzira signings buli omuza akoze. Babadde ne press conference olunaku lwaleero era coach wa Corporate omwami Hassan Issa tutegeezezza nti talinayo mulwadde n'omu era nti beeteeseteese kuba yatugambye nti ensobi ze bakola ku mupiira gwa Makerere gye baali basamba bazemu okubeera nga bazeetereza naye nga tuyingiddeko deep munda mupiira ku timu zombi olaba nti inze ku lwange ndaba nti Corporate yayinza okubaako n'enkizo nti ensonga gyenyinza okwesigamako ezimu ku nsonga zenyinza okwesigamako nti yo esambyeko ne mu mpaka ze babaddeko wali mu ggwanga lya Tanzania eza regional qualifiers Champions League oyo w'abakyala we basobodde okubeera nga basambira timu ya Simba Queens yadde yabakubye ku finals za golo zabadde 2 ku bwerere kikulaga nti no Corporate obuvumu bweyina mu mipiira gino eminene jinzo kubanga buyinza okusinga ko bwa Kampala Queens. Kampala Queens esayiniza abasambi bangi season eno omuli n'omu kubavuganyako ku ngato ya season ewedde abawala babiri okuli Grace Aluka gwe yajja mu timu ya Olira High School okuli ne Hasfana Suna gwe bajje ku UCU so ne baleetamu ne Sumaya Commentary abadde ku timu ya Tolo twamulaba nnyo ne mu Afcon yo yawedde yatukubira gole yali ensufu ndoza Afrika yali ensufu abantu bakyajjukira omuwalo oyo tujjukira go ya Diabala yakuba gole yali ensufu nyo muyinzo kisusa naye oyinza okwogera bwotyo naye nze ngambye golo gye yakuba yali ennungi kati goba otaddeko ya Diabala gomanyi olaba otunulya nti mwana muwala golo gye yakuba golo yali ennungi nnyo kuba nti yasa free kick neekwata akatimba ali ku 18 yard naye yali tojigeragera na Diabala obeera oluusi kisusiza naye wakati ku ssaawa eno sobola na kuwaana ya Diabala okusinga ya Commentary lwansonga Commentary yalina ku national team imagine kitegeeza ali quality yalaga seniority mu mupiira ogwo kisusiza nnyo sobola kisusa Anenga nze wengambira nti nno Kampala Queens eyinza okubeera nga efunamu challenges ez'enjawulo nti omutendesi Amuza aliwo nti abasambi bamuleetedde kiringa abamuteekako pressure nti n'okudonda line-up n'atandika omupiira eyinza omubuzibuwaza mu butuufu otuuza otya Grace Aluka ng'omanyi nti nno yali Molira High naye n'asobola okubeera ng'avuganya ku ngatto season yadde teyatwala n'oleeta Asifana Suna oba omuntu yenna so olabira ddala nti nno mu kulonda line-up wano we wagenda okubeera obuzibu oyina goalkeeper oyina Daisy Nakaziro oyina Asimwe I mean Prima
prima waliwo kano ka goalkeeper prima yadde gundi bamutadde n'agenda ku tiimu ya Rines naye waliwo prima waliwo nono gundi ani Daisy Nakazi kati kubombya ani agenda okutandika Daisy tumulabyeko javudde okuva ku gugundi ku Red Doves abadde yali anga akola bulungi najja n'agenda ku Uganda Matters Uganda Matters ndoza season ewedde yakuteyo emipiira gyabadde 3 olw'ebiwandiiko nti nno engeri gye yava mu Red Doves yavaayo bubi olw'etteeka fufa lye nabannyonnyolako ku lwokubiri wano fufa lye yaleeta ku lwokusatu fufa wano lye yaleeta n'avaayo najja Red Doves ne babamu ebiwandiiko ebimutwala ku gugundi wano elubaga Uganda Matters so kati Uganda Matters bagenda muwe ebiwandiiko ebi yakwata emipiira 3 gyokka naye era wagenda okulaba nti n'emipiira gye yakwata ogamba nti munnayo no goalkeeper yini kati okutuuza abadde first choice yo season yewedde atoleetemu new signing Daisy Nakaziro mu defense basayininze omuwala gwe bajje ku tiimu ya Toronto omulala ataliko omuntu ali bajjeyo bagenze ne basombayo n'omulala bonna ba Asiana Kibuuka basuubya bulungi nnyo so ne kati wabula simanyi nti obuzibu togenda ba ku basambi ba quality basobodde bantu bagireeta n'endoozo omupiira ogwo gujjidde mu kaseera coach wayinzo bant abayita gwagala nnyo yandibadde ndooza okugwagala oyinza okugwagala naye toyinza gusaba kujja budde buno gusaba kujja ku budde buno nti tiimu gyogenda osamba nayo yemu ku tiimu esinga obunene mu liigi aye n'ogikwata ku match day 2 okiwulira kubanga n'ekirala omuntu ayinza okugamba nti bakuba Asbo Gafford golo 5 balemererwa atya nti Corperates ne Gwamaliri ne Makerere naye eyalaba ku mupiira gwa Makerere ne Corperates toyinza ng'oli muwagizi wa Kampala Queens toyinza kusaba toyinza kugisaba engeri gundi gye yasambiramu weather gye yasambiramu omupiira ogwo ffenna tulaba engeri ekisaawe gye kyali kifaanana ekyemakerere naye ne basobola okubeera nga bajjayo akabonero by the way gundi Corperates eyo yakyuse nnyo kubanga ne goalkeeper Daisy Nakaziro yennyini kati gundi Daphne Nyayenga si akwata ennaku zino yenga ye Daphne mulungi ate nga mulungi so bafunye goalkeeper omulala Namata olabira ddala nti n'omutindo mulungi n'omupiira ogwo ogusembyeyo walabye nti no yasobodde okusevinga penalty ku tiimu ya Makerere yakutte penalty eyo Makerere yabadde esobola okuwangula omupiira ogwo naye bajjeyo akabonero kati essaawa eno mugenda kukwatagana naye nga Corperates eno ekyayina midfield yayo eyo eduumirwa mwana muwala captain Fauzia Fiona Nabumba tesimubi ku national team omulati abadde fasatayo nnyo mu defense ekyatambula bulungi nga bwe yali season ewedde tujjukira nti neeyo gye bakubisaako ne ku national team kati bw'ogenda wano mu maaso ng'olina bayongeramu Joanita Aine Mbabazi bajja mu Rines ne bajjukira balinawo ba Favor Nambati abo kwegamba olabira ddala nga ne Favor naye season ewedde teyali mubi yasobola okuba nti yateekawo omutindo ogwali omulungi bayongeramu ba Fiber Nabanula ba Nakayenze Julie Jacqueline kwegamba olaba nga gundi Corperates nze ku lwange okusinziira eriko ahead ku tiimu eno ya Kampala Queens era nsuubira ti challenge weyinza okubeera ku tiimu ya Kampala Queens gambye nno erina kubeera mu starting 11 naye yo 11 ya gundi ya Corperates yekola yokka esobola okwekola yokka tusuubire nti nno omupiira ogwo gwe mukulaba okukwa oyinza obuwadde Corperates nze njagenda ne Corperates okubeera nga ejja kufuna obuwanguzi bwayo obunaaba busoose mu season eno olw'ensonga ezo zembawadde n'okubeera nti emanyi omupiira omunene bagukwata batya okusinga ku tiimu ya Kampala Queens kuba tugirabyeko eyo mu gundi nga bwe gambe mu regional qualifiers ezya Champions League so naye nga gundi ya season eno eyinza otunyumirako ekintu nti bwebanga Kampala Queens esayiniza abasambi abasambi nti komuntali amulese ne Asfa Nasuna Asfa oyinza okugamba nti Asfa Nasuna muteebi era nti ayina likodi zakoze naye waliwo bano bayanga bagundi oyo gwegambye gundi Grace Aluka performance gye yatulaga Grace Aluka oyo mumanyiko ekyafaayo kimu nti yali akuba namba 3 yali left back
naye bagenda bamukyusa mpola mpola yakubako midi najja attacking midfield eyo kati akubira ddala ku twin era season iwedde twamulabye olira high nga y'omu ku babadde bakoze eki babadde bagiyimirizaako so nze kyembadde gamba ekirala nti season eno weegenda okutunyumirira nti okuvuganya kugenda kuba kungi bw'oba nti Red Doves okuwangula ekikopo tekikoma okuwangula kikopo kyokka ekikopo kiri kye yawangula kitegeeza nti naye ejja mu babbingwa nti shi corporate naye ekomyewo kawempe ebadde tenatandika kusamba mipiira gyayo olw'okuba nti nno bali mu mpaka eziri e Tanzania kati osuubira okuvuganya wakati mu kawempe shi corporate Kampala Queens Uganda Matters omupiira gwe yaleese nagulabye wadde ng'asobola okuba nti yanja bagenze ku Kampala Queens abane bagenda mu Corperates n'ate kulaga nti ekyali recruiting abasambi baayo abalala abalungi ate so olabira ddala ne Makerere yennyini nagiraba nga organisation yaabwe bambi nnungi so omupiira gwe bagwa amayi ne Corperates walaba nti Makerere ya season eri ewedde ekyuse nnyo kubanga bwolaba nti yali eggulawo ne champion okiwulira ne champion nene esobola okuba nti eteekawo performance okuba nti no etuuka n'ekisa nti esoomusuuza amaliri kuba kyatuuka ekiseera nga Corperates yegamba nti omupiira bagugwe naye nga Makerere nayo season eno etuyambye nti no eze yeetereezezza kitegeeza fe abawagizi b'omupiira katusuubire liigi egenda obba ey'amaanyi ennyo lwakuba ensobi federation gye bakoze nti fe abamu tubadde kati ng'omupiira gw'okusande gukyusa okugussaawo ku ssaawa nnya balowoozezza nnyo ku bantu abagira ku TV abalaba omupiira ku TV so nga ate emipiira egimu egibadde gitandise kubanga nalabekaawo omupiira gwagundi gwegenda okusyaza Rennes gwegenda okusambaawo ku Kabaka Kyabago nga bagutaddeko sinisa 2,000 omupiira guno osanga ogwa Corporate osanga ku gate awo wandibaddewo ekyo ne bagamba nti nno omupiira gubeere gwa 3,300 kuba guno omupiira muki munene ezo sente ate kati baba bazisubiddwa kubanga omuntu tosuubira muganda wange Juma muntu agenda kuzuuka kawaka ku ssaawa 2 ategeke agende nakawa kuba kakati agende nakawa kuba kakati nze nsoma misa ey'okugondi ey'okulubagawano naye tonsuubira genda kusonsuubira kusoma misa nti ngenza okulaba omupiira naye nga mbadde byonna nsobola obikwasaganya ku lunaku mbadde nsobola okusoma misa yange eyotandika ku ssaawa 3 nemanya nti nno ssaawa 4 oba 5 ejja kuba ewedde wakankola ebyenkola ssaawa 9 ngende ssaawa 10 zinsangeyo omupiira gwenga gutandika naye kakati mpozi nga banagamba nti bwe nalaba faada nga atandise okusembeza abantu nti omubiri gwa Kristo amina nzawe nja okuwetera ngeri ate ekitasoboka so ndaba nga bakoze bubi omupiira guno gukyusa yadde bagadde ogukavalinga ku TV naye nga nze sikiwagidde no olaba ne season ewedde walaba emipiira gyonna ejali nga gitandika olweggulu ssaawa 10 egisinga gyali gikavalingibwa ku ma TVs ku FUFA naye nti abantu balaganga nti bajjanga okiwulira ssaawa 10 omuntu aba amaliriza byabakyakola incident eyo ndowoozezze mu mbeera nti byebimu kubeeremesezza ne liigi yaffe okukula liigi y'abaana abalenzi nti emipiira gino okubeerayo mu weekly days zino ku lunaku olwokubiri n'olwokusatu kintu kikyamu tulabe tugendeko tusimeko katono nga tusimye ne tugendako mu mawanga gali agakuledde agakuza emipiira gyabwe emipiira bagiteeka mu leisure mu nnaku kale ez'okuwummula bibanga bantu kugenda kuwummulirayo era olaba Premier League abeerayo lwa 6 na lwa Sunday lwabaddeyo olwokubiri oba olwokubiri olwokusatu abeerayo kiro era nga bw'olaba Champions League tele Champions League ayinza atandika ssaawa 10 ez'olweggulo kubanga abeerayo lwa 2 lwa 3 ekiro ne Europa abeerayo lwa 4 kitegeeza zinabba kiro n'ewabanyuse nebamanya nti abantu bakola okuva ku Monday kutuuka ku Lwokutaano naye bakola okuva ku makya ssaawa emu kutuuka ku ssaawa 10 oba 12 nti kati awo buno obudde obusigaddeyo tububa beetegeke ssaawa 2 tuyingire emipiira naye kati wano osanga omupiira guliyo lwa 2 musajja wayiribye ku Monday olwokubiri tonnafunamu osuubira okufuna naye era bagutaddewo ku ssaawa 8 ove ku mirimu ogenda olaba omupiira ku ssaawa 8 kati wano okuteeka omupiira guno nga wiikendi oguteeka ku ssaawa 4 naye nogaa nti nno naawe oyagala abantu batandika okulaba omupiira ndabanga ate gwe aba yeekuba omupiira kwegamba aba yeeteze
omupiira ogwo federation erina okukyusaamuko federation ibadde erina okukyusaamu twagenda wano okulaba omupiira wano Kampala ku Uganda Matters naye ng'abantu bajjudde bwe bati naye olw'okuba nti lwali lwa Sunday nga n'obudde bufevalinga omuntu so ndaba nga lwakuba kale guno ndowooza federation ejja kukyusaamu kyemmanyi ku mipiira eginaddamu ejja kusigazaayo ejjasigalayo ku ssaawa 10 ez'olweggulo wadde just nti badde balina kye baagala okuyisaawo ko nti naso omupiira guno basodo bakutaawo ku ssaawa 4 naye gwena omuwagizi w'omupiira tekigana genda ku bisaawo ebyenjawulo olabe abaana abawala nga basamba omupiira emipiira egisinga gyonna gya bwerere naye bakusabye 2,000 oba 1,000 kugamba si kiwa nti 2,000 oba 1,000 lungi nnyo ku muwagizi w'omupiira okitegeera so n'ebyabingi nnyo birugenda okujja n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kanya k'emizannyo the sports penalty. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kanya k'ebyemizannyo the sports penalty mwogenda obeera ng'ofunira amawulire g'otafunye mu kitundu ekisooka then we tugendako mu mpaka z'amasaza empaka z'amasaza zaali zigenda kubeera nga zisambibwa ku Sunday n'empiira gyasobola okuba nga gigibwawo mu nsonga ezitali zimu naye mukulu okumu njagala tuyisizeemu mawulire agafudde mu mpaka z'amasaza then tugende Obwakabaka bwa Buganda mpaka ekitongole ekyo eky'ebyemizannyo ekikulibwa Haji Sulaiman Ssejjengo olunaku olwaleero kivudde ne kitegeeza bannamawulire nti empaka za quarter finals omutendero gw'okuddiŋŋana gusobodde okubeera nga guyimirizibwa kubanga gubadde gulina okubeerawo ku lunaku olwa Sunday eno naye olw'embeera nti nno emubende eri ewava essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Bulooli waziiriddwayo ekirwadde kya Ebola so ne bagamba nti ketusooke tube nga tuyimirizaako mu mpaka ezo bajja tubuulira ddi amasaza ago leganabeera nga gakomawo okubeera nga gazannyibwa naye nga bwe twabagambako nti results essuubi libaddewo eri amasaza agamu ng'essaza ly'Amawokota nti kuba Amawokota yagenda n'ekyalira Buddu omupiira ogwo gwaggwa goolo emu ku bwereere so abo babadde n'essuubi lyabwe nti bwe bajja eno kisoboka okumalirizibwa wabaddewo embeera wakati wa Gomba ne Busiro jjukira nti Busiro bwe yalumba Gomba ekabula soke omupiira ogwo gwaggwa goolo 2-1 Gomba yateebamu kati babadde bayinza okujja eno Gomba kubaawo eba yeetaaga goolo emu ku bwereere guggwa 2-1 babagenda mu bunnya guggwa 3-2 Gomba esigala eyitawo kugamba wiini yonna eya Gomba olaba nti nno amasaza gonna gaali ku luwuzi tewali yali ayiseesinga osigamba nti yali wadde yajja emu ku bwereere ekyaggwe naye omanya nti nno n'ekyaggwe nayo toyinza ginyugira mu yasobodde okubeera nti nno yavudde mu kibinja kyaggwe teba nnafu bulungi